Embeera ekyali nzikakkamu ddala wano ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso ng'abamu ku bavuddeyo okwesimba ku bifo eby'enjawulo okuvuganya ku bifo eby'obukulembeze eby'enjawulo okuli councillors ba municipality councillors awamu n'abamagombolola kugenda mu maaso wano ku disitulikiti y'e Wakiso era ng'ab'ebyokwerinda nabo bwe bali mu bungi okulaba ng'embeera esigala nga nzikakkamu. Tujja bikutuusaako wano ku Spotlight News Media. Bw'atyo akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso Paulbert Musinguzi ng'annyonnyola ku mbeera y'ebyokulonda mu disitulikiti ey'e Wakiso engeri y'abazze okuvuganya bwe bazze okulaba nga beewandiisa. Embeera eno ekyali nnungi ddala era ng'ab'ebyokwerinda bakola butaweera okulaba ng'embeera edda mu nteeko, embeera esigala nga nzikakkamu era n'abazze bennyini okwesimbawo buli omu akola ogwo ogwamuleese okukola. Tukyagenda mu maaso ne Spotlight News Media okulaba nga tukutuusaako embeera yonna bw'enaaba etambudde wano mu disitulikiti ey'e Wakiso ku nsonga y'abakandideeti okuvaayo baveeyo bawandiise okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Olunaku lwaleero Wakiso etandise n'ebifo Erinnya Ibrahim Sekandi LC5 councillor akiikirira omuluka gw'e Ssebuku district y'e Wakiso. Ekisooka nzize wano okuzza empapula zino okulaba nga nominatinga era nga wadde saafunye kkaadi ya NUP olw'ensobi za NUP ze yakoze nga yo okusooka ne bateekako opponenti wange ku lisiti yaabwe ate oluvannyuma olunaku olw'eggulu ne bafulumya lisiti eri final ng'ate nze ng'azaaliko ate nga opponenti wange naye alina ali ku lisiti eri enkadde nga tebamaze nadde omukoonirako stamp. Kale okusinziira ku byenkoledde ekibiina kyange kya NUP n'okusinziira obutambula bwe mbadde ntambula nayo ebbanga lyonna, tamu gye wali ofumbyemu tekifuuka kitamu. Sigenda kwogera statement yonna ekosa kibiina ekyo, wabula kati kantembeete ekibiina kya PFF ntambulire ku PFF kubanga omulamwa ffenna guli wamu. Omulamwa gwa PFF n'ogwa NUP kujjako Mwami Museveni oba gavumenti ya NRM. Nze kimu ku byansindiikiriza okujja be balonzi benzizza ensaavinga emirundi emingi nga balaba byenkoze. N'ekirala okubanga ndi musajja Muganda nga yenze Sekandi eyeddira enjovu nembeera nga siweereddwa kkaadi n'ogiwa omuntu awangaalira ejjinja ng'ate si Muganda. Ne ku byenkoledde ekibiina mu Bwakabaka bwa Buganda, CV yange eri nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda bwe mbadde ntambula nabyo n'ekibiina kyange. Ogambye ng'omulamwa gwakulanga ekibiina kino kifuna obuyinza naye ate gwe baawadde kitegeeza naye waayitamu muba mufunye obuyinza nate lwaki weesowoddeyo ate omuvuganya? Ekisooka ekindeetera okuvuganya ekifo kino kyendiko be balonzi b'e Ssebuku okuntuma ne baŋŋamba wojjira wonna tujja kukulondanga gwe olw'embeera zo z'obadde weeyisa mu kitundu n'okumanyikwaku nti omuntu gwe batuwadde e Ssebuku si waawangaalira, e Ssebuku si waasula, talinaawo kakwate konna wadde akatono bwe kati wadde nti ka musaayi teba kale maama wa wano mu Buganda. Ensonga lwaki abataka b'ekitundu kyange baasazeewo zijje nvuganye ku kifo kyonna. Era okusalawo kwange kwabaddeko abantu bangi abampabudde okulaba nga nzija okuvuganya 2026 nga kansala w'e Ssebuku ku disitulikiti y'e Wakiso. Ogambye kkaadi zonna lisiti zonna eri eyasooka kwaliko mulala neenezeeko ne kubaako mulala, ani agidde kwesembayo? Agidde kwesembayo ate eyasooka
gwe tolina kaadi tolina wewajjira. Nze najjidde ku PFF kwenzijidde nganze naye ku lisiti ya NUP sijjiddeeko kubanga stamp badde bamaze okukonera ku opponent wange nga ku lisiti eri final yenzaaliko. Okay, yenze Sherry Kalyebala kansala omukyala akiikirira ekibuga ky'Entebbe ku district 1 division A. Nze kansala abaddewo ate era nziza okunominatinga okuddamu okuvuganya. Njagala kwebaza Katonda nti nze NRM yamala dde okumpa ticket era nina flag yange NRM era nze agikutte agenda ogitembeeta ngikomyewo wano mu kizimbe ssebo nga nkiikirira abantu b'Entebbe. Mulundi guno NRM mwerabawa amaanyi gammwe mu Wakiso baga Wakiso ya opposition mulundi guno mwerabawa. Ndowooza nammwe bannamawulire mukiraba nti ku mulundi guno NRM egenda kukwata olweyo eyere bwezi kubanga weewaawo ebibadde byogerwa nti Wakiso ya opposition naye Mukama alina engeri gy'azaatemeratemera NRM amakubo. Birabwa n'ayonka kati nti opposition mu kibuga kino ekyewakiso eyinza okuba nga tekyalina mu kifo. Mukama bw'anaaba atuwadde ne bitambula nga bwe biri mu kutambula mbakakasa nti NRM egenda kukwata olweyo eyere mu district eno eyewakiso kubanga sinzinana kwogerera bingi nammwe mubiraba ebiriwo mubiraba naye ate ffe njagala kukubira bannange ab'NRM omulanga nti bannaffe nga bayulika ffe tweyongera okwenyweza n'okukolera awamu n'okubeera obumu. Nze mmanyi nti buli muntu yenna district ena ow'NRM ajagala emuluma ffe neetuluma okulaba nga eringa bweri buli kimu kyonna kyakolebwa NRM naye okulaba nga NRM teriimu naye tugenda kukola n'amaanyi gaffe gonna nga Mukama embeezi waffe tugenda kuwangula ekitebe kino omulundi guno. Obozi negamba Kamuwati May namuddo Keti katumuddize kadi yaffe kubanga agikozesezza bulungi tatuswaziza. Empapula maze bulungi nnyo okunominatinga era mu bitabo by'omukulu Tolbert maze okusayininga ewatuufu ewandejje division ku kadi ya National Unity Platform. Abantu bange benkiikirira abandejje division kuba kati ate mbadde nafuuka minisita nga ntwala district yonna awamu. Bansuubiremu okuweereza ndowooza okukubisaamu nga bwe mbadde mpeereza. Bansuubiremu ng'abakyala okusingira ddala ng'abakyala be bampeesa n'erinnya jjinja lya mazzi terityankuba olw'okuba nti buli mu mbeera mbadde nga mbabeererawo ate kati mbasuubiza nti nja kubaawo nnyo 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 nga bwe mbadde nwanirira abaana bamulekwa abaana batalina buyambi era bwe ŋŋenda okwongera ate nsingewo nnyo nnyo. Erinnya n'obuvunaanyizibwa naki kye tuliko wano? Erinnya yenze Namuddu Keti nga yenze omubaka omukyala abadde akiikira Ndejje division ku district y'e Wakiso mu kisanja kino kye tumalako. Era olw'ekisa kya Katonda ekibiina kyange ekya National Unity Platform kyandabyemu obusobozi ne kinnyongera kaadi okusobola nga ntambuza emirimu. Obusobozi bwe bandabyemu ndowooza mwenna abali wano oba abandaba oba abampulira mubadde muwulira Namuddu Keti jjinja lya mazzi maama butonde bwansi abadde alwanirira obutonde bw'ensi mu Wakiso district yonna. Atattira muntu ku liiso nkusange ng'ozimba mu ntobazi gw'otema emiti gw'oyonoona biki osuulasula kasasiro buli w'omusanze yenze omukyala ateerya ntama era ŋŋamba nkomyewo sikomyewo okulwanagana n'abantu naye bakwasisa mpisa okulaba nti Wakiso yaffe Ndejje division okutwaliza awamu tukuma obutonde bw'ensi n'okulaba nga abakyala n'abantu bonna okutwaliza awamu nga balina obuyambi nga bonna omukono ogukangavula ono nga gwe gukangavula n'ono nga sirina gwe ŋŋamba nti ono wakuttira ku liiso ng'omusanze mu nsobi ate oba ono nti nkubya byayi. So oyo ye mubaka Namuddu Keti akomyewo era asaba abantu abatuuze ba Ndejje division okuddamu bandabire ddala kubanga sibaswazizza kuba banteekamu obwesige ekisanja kyange nkimanyi nti nkikomekereza bulungi ate nga nekino ekipya mbasaba bandabire nga ddala tebatunula walala kubanga omwana waabwe Namuddu nze akomyewo ate nga nkoze birungi byereere. Kutuusa embeera y'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso era nga kati essaawa eno tutuuseeko
akulira ebyokulonda Tolbert Musinguzi okutunnyonnyola ku mbeera eriwo. Okuwandiika abo bonna abagala kwesimbawo office ya district chairperson ate ne district council beba councillors. So tutandise olwaleero tugenda kubeera mu nnaku 3 akakiiko kateekawo olwaleero sad enkya 4th ne Friday 5th bwetuwandiika omutendera ogwo ogwa LC5 chairperson. So olwaleero tulina constituency y'Entebbe municipality, tulina Makindye Ssaabagabo ate ne Busiro South. Enkya tugenda kubeera ne Nansana municipality, Busiro East ne Busiro North. Ate ku Lwokutaano tubeere ne Kira municipality ne Kyaddondo East. So kati abo bonna abazira kwewandiisa tubagalako ki? 1, a fully filled nomination form. Kitegeeza ki? Inform gye twakuweeri ogijuza bulungi n'oteekamu amannya go niniyo electoral area w'oyagala kwesimbawo ate n'ekifaananyi kyo ekiraga bulungi postcard size photograph eba ekoma wano nga with a grey background. Ekifaananyi kino si nti tukyagala bwe kityo nti just kyakunyumirwa, no. They are going to have a ballot paper wagenda kubeera ebifaananyi byabwe ate ekifaananyi kya candidate kuvayo bulungi kiri mu tteeka. It is the identity of the candidate. So singa kiba kisibuddeyo bulungi omuntu ono n'atayitamu ayinza kugamba nti abantu tebantegeeza kyolaba we are insisting ensure you take a proper photograph. Of course you are touching the nomination receipt, confirm that they paid for nomination. Then tubagalako abantu babiri, candidate n'odda n'abantu babiri, proposer and seconder bwe tugenda kubeera nabo. Tutandise essaawa 3 tutuuka ku ssaawa 11 ennaku zino 3. Then the next week bwe tunaayingira municipal. Okay, Mwami Musinguzi, nomination fees ezoyogeddeko zemmeka? Ku aba district mitwalo 5. Kati abo bonna abajja kwewandiisa wano leero, councillors, they have paid 50,000 shillings, the nomination fees for the councillors. Yes. Bajja ne receipt nga basasudde? Yes, bajja ne receipt nga basasudde. So we verify, confirm, 1, nti you are registered voter. 2, nti booleese bano bonna you are registered voters. Kubanga etteeka ligamba for you to be nominated, 1, you have to be registered voter. 2, those who are supporting you, the proposer, the seconder, and the rest, must be registered voters in the electoral area. Wogenda kwesimbawo. For example, all councillor tugenda kukiikirira division A Entebbe municipality. Proposer, seconder, n'abalala 10 abakusemba balimi bateeka kubanga bava mu division A nga abalonzi mu division A. So kati ebyo byetuyitamu byetusanga nti tubiwera tubawa omukisa kuddamu ne babitereeza bulungi then ne bajja ne tubawandiika. Lwaki bataddewo obukwakkulizo okubagaana okujja n'abantu abawagizi baabwe? Kubanga 1, for order. 2, traffic. Twagala kutattaganya emirimu gy'abalala n'ekitebe we tuli. Ate ekirala abantu bano wano tubalinawo supporters wano tubalinawo mulimu. Supporters bajja kubeera eri mu bifo gye beesimbyemu wetunawo tutandise campaigns. So ate ekikulu nnyo bw'ova wano ne tukuwandiisa tikitegeeza nti genda otandika kunoonya akalulu. Nedda. Campaigns zonna zigenda kutandika ennaku 10 in November. So buli ava wano nga tukuwandiise we have declared you duly nominated, togenda n'otandika kunoonya akalulu. Ojja kuba omenye etteeka. Ate akakiiko kalina obusobozi okukola ki? Okusaza. Singa otandise kunoonya akalulu ate abalala tebanaba. So olukola on all those candidates that are going to be declared duly nominated today. Tebatuuka waka enkya ne batandika. Kubanga ekisooka wateekwa kubeerawo harmonization of campaign programs. Eyo program yakukiiko ebyokulonda kajja girangirira. Enaalambika bulungi tugenda kunoonya akalulu kitambula tutya. We have 3 candidates. Ono agenda kubeerawo, ono agenda kubeerawo. Weewale obukuubagano. Weewale excitement eyo kiba kubeerawo nti abantu bali kunoonya akalulu. So temuva wano mugenda kunoonya akalulu. There are no campaigns until the 10th of November.
Yes. olwekyo nga tumaliriza wakakibonga eri abantu bonna abeesimbyewo n'ababawagira wakati ebbugumu ly'ebyobufuzi byeyongera tubeere bakakkamu tugoberere amateeka electoral commission getaddewo ekisooka ekiseera kyetulimu kati kya nominations akakiiko kalangidde bulungi oba nga ojja ku nomination center no processions twagala emotoka emu candidate proposer and second finish bwoba nga ova wano ku nomination center tewali procession kudda waka tewali tunoonya akalulu campaigns kuva leero tugenda kulindirira ddala tutuuka ku 10th of November so ngenda kusaba abo bonna abagenda kujja kwewandiisa wetutandise kubanga programu egenda kubeerawo up to the 24th LC5 egenda kuma ku Friday next week from the 8th, 9th and 10th municipality level then from 11th to 24th sub-county division and town councils kati awo tujja kuba nga nominations ziwedde eza local government tulinde the 10th tutandika kunoonya tubeere bakakkamu mu obuntu bulamu tugoberere amateeka mwali musinguzi disitulikiti eno yemu ku disitulikiti ennene engazi zirimu abakulembeze mu kiseera ekyo bisobola okubanga munaaba mubamaliriza yes kiseera kino kimu bwe tunaatuukira Friday LC5 will be done by the time we reach the 10th municipality will be done by the time we reach the 24th LC3 will be done yes sofa olunaku olwaleero olunaku olusooka lutera okuba oluzibu sofa olwaleero lutambula bulungi we are on the second constituency now municipality until municipality is done but tuli ku Makindye South so after lunch tubatusubira Busiro South then the day will be good so far we are okay the environment is calm all the candidates are coming with the requisite requirements abalinaku obuntu obutonotono we are advising them babutereeze badde tubawandiike teri kwongerayo kubanga kati ffe kyetuliko we are on constitutional deadlines amateeka nga bwegawakola ki zino ennaku eziriwo tugobererera roadmap kubanga okulonda kusinziira ku ssemateeka wa Uganda kiteekwa kubeerawo between January and February abantu bano bateekwa kubeera n'ennaku z'okunoonya akalulu their statutory dates ziri mu mateeka so kati kyolaba ebibiina by'ebyobufuzi kweteekateeka kwabwe kusaanidde kubanga kugoberera amateeka so there will be no extension. They call upon all candidates with the intention to contest to come now within the set days by the Electoral Commission and get themselves nominated. Tuanza nnyo mu musinguzi bwatyo omusinguzi